kuwairiza sebo. Nedda mukamange. Ovawa. Kenya Majid senior promoter kuva ku Nasa Road awo nga wenkolera emirimu gyange. Lero nsazeewo nange njeko mu VIP show ekolebwa ya Sin DJ. Mbuze ku batuuze n'abawuliriza b'Emmanduso bonna nti beebale kwekuumira ku radio esinga mu nsi. Radio eyabavubuka ab'omulembe omutebi 89.2 Emmanduso. Kale bakone ko tuve. Mbatumiddeko mwenna abawuliriza Emmanduso nti mbagala nnyo mmwe bali kuwuliriza CBS FM radio esinga mu Uganda ne mu nsi yonna. Era nga mbakubiriza nga 3 June tugenda kudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. 3 July. Mugule emijoozi gitundibwa buli wamu. Twettanira emisinde egyo tubeereyo ffenna tusobole okulaba nga tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya we tunaatuukira mu mwaka 2023 nga tubumazeewo mu ggwanga lino. Mashallah. Mbagaliza bye munjagaliza mwenna abawuliza ba CBS FM mikwano gyange muli bangi mwenna wabula mbagaliza emirembe gyonna era nga mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku radio esinga CBS FM 89.2 Emmanduso. Kale ye bwana omukyala tumutumidde. Omukyala gyali mutumiddeko era kati yebase mutumiddeko n'abaana. Obufumu abujjawo bakanga omwami ali bwe. Abufuna. Kale. Neyanza nnyo omukolo ya Sin DJ. Okay. Kenya Majid senior promoter. Kale. Ye mwana